naye bino byendaba ku TV bano abatukwatira abaana baffe abaana bangi nnyo myaka 2 babafunisiza embuto baana abato nawulyange ennaku ekutta abakyala bangi nino osanga omwana myaka 18 15 gwe n'omulimbalimba n'ennyisi mmeka 2000 n'omuganja kulabirira nenze bageze bakwata owange nze wendikwatira ku wange bwe ndiba nkyali mulamu nga sinnafa nempulira buwulizi nti omwana wa Kapere bamufunisiza olubuto oba bamukutte ensigo ze ngenda okukwata bweziti nziteeke ku flampeni ng'olaba nzisiike ate male kugamba ezirye sikulimba muganda wange kubanga nze nkoyo olaba ebintu biku TV nze mbeere wange ndaba amawulire nze Kapere ndi musajja wa vulanzibe wange ndaba amawulire manya ebifudde mu ggwanga osegera baguddewo amasomero naye abaana b'abantu gala agasajja gagagga ensonyi ne gadda ku mwana w'omuntu ne gamufunisa olubuto kyokka omwana w'abandi abadde asoma takyasoma omufunisiza olubuto kyokka olemeredde omuyamba tomuyadde tomuwadde buyambi kati baba mbulawulidde bagamba musimanyi ng'omwana mbu afunye olubuto mbu ajja kuddizibwayo musimanyi awo akole ebigezo bitya ne Jesse Muyingo ali ku kizibu Jesse Muyingo ali ku kizibu beba bakulira ebyenjigiriza ne bali ku kizibu kali nze Kapere ne bampa obwenjigiriza okubeera nga nze nkulira ebyokuyigiri ebyenjigiriza biba bigera kusaana obusaani ne Jesse Muyingo ali ku kizibu kubanga buli lukya ogenda owulira mbu ate bakutte abaana mbu ate simanyi babafunisiza embuto simanyi bakoze batya simanyi biki kugamba tunulabanga embeera ekyuse neera n'abawala nabo balimba n'abawala balimba abo olina emyaka 16 17 oli akulimbye nesimanyi ne kaswiti gwe nasobola kwegulira kaswiti gw'omuwala obuwala gamba maama wakwe 15,000 ogende weegulire switi naye gwe ogusajja guzze gukulimbisiza na 2,000 tugugenda ne gukwewunzikako ne gukufunisa olubuto bazadde bo bagobye maka abadde bakuweerera omusajja atunze emmwanyi lusa atunze embizize olusa atunze embuzize akuweeredde otuuke Makerere ofune omwe kali ogusajja ogusiru ne gudda ku mwana w'omuntu ne gumufunisa olubuto ne gumufiiriza future mwana w'omwonoonese future nze bageze bakwata owange ngenda saawa zino mbonaabona sigane n'erinnya nneyo ndi w'amaani essaawa zino mbonaabona kunyonya school fees mwana abagende basome ne kati laba nze mbabuulidde bafaani bange mwenna nze mbabuulidde omuntu azanyira ku mwana wo nga wa buwala n'omukwatako bw'oti nga musajja gwe kyokola salako nsi ziteeke mu kalaayi ziweemu buto ozimuwaze eri nesi byagala nze bannaye n'owulira ennaku kati tuli kuki Programu eno kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako.
Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayita mu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa n'ennamba y'essimu nga woogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Wamato Estates Management Uganda Limited bakugu mu kusoloza ennyumba z'abapangisa okuziddaabiriza ssaako n'okuzimbira gwe azeetaaga. Basangibwa Lungujja ku Mackay Road n'ennamba y'essimu nga woogiraba baweereze WhatsApp oba bakubire Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribinga wuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Abaana nakomye ku abo sigera kuddamu kuzaala nkomye ku basatu bamala bange essaawa zino ndaba kati binyiga ndaba essaawa zino namala kweyimbamu kubanga saagala kukola nga abantu bye bakola n'osuulawo abaana n'odduka kati ow'ebugere yatuga baana n'atuga abaana be ekite ekyana ekito n'akituga n'omuwala naye n'amutuga naye yennyini ne mama ne yeetuga lwa mbeera tuli kuki tuddukirewa eno ensi Uganda abalina ssente be bali mu kuserekere be bali mu kujeregerera bano abawansi osegeera. Nze nsaba buyambi waba yasobola okunnyamba kole eggundi ttaamu 2 nweba ttaamu 2 n'onzinsasulira sirina kyenjagala n'oba tompadde emmere n'obadde tompa muceere tompa kawunga tompa lumonde tompa bijjanjalo tompa sabbuuni wabula njagala school fees kyenjagala. Nsaagala kawunga saagala mmere saagala bijjanjalo nze nsaba ki school fees. Abalabi tetuli mu katemba era abantu abasinga abamu bagamba kapere muyaayi ali abasinga tebakimanyi kapere asabiriza nnyo kapere twakukoowa osabiriza nnyo kati gwe agamba nti nze kapere nsabiriza nnyo gwobeera tolina byakukola amaziga g'ente munno gaakaaba ate lyessanyu lyo osegeera. Nze bwenvayo n'endaajaniraba abantu gwate n'okomplaininga tugwe kapere tebakukubira kusabiriza kababeera ku nguudo bo nga bo tebabagambako naye bannange omuntu amale kufa oba nze tekeyo ekirango kimu tikapera afudde olaba olwogaano olubuubuumo tikapera yafudde olyoka olaba essente zibayiwa empitirivu ennyo omulambo kyabugagga oli abaafudde abaagenze abatajja kudda naye omuntu bw'abeerawo nga mulamu ku nsi ng'akyassa akyayogera atambula tegeeza tulina omwagala ate okusinga ate omulambo. Osobola osula n'omulambo n'obeera nagwo okumala ennaku 3 mu nju ogwo gwe mweyayaanira ennyo n'ogugulira ensanduuke ya bukadde 10 n'ogula amasanduuke amanya amasuuka agagenda omuzingamu miliyoni na miliyoni embugo entaana mugiyoyoose mukoze batya emboloka luseretende ng'oyinza okugamba bagenda kwanjula oba mbaga kumbe bawerekera kapere era muteekayo. So nze bwe nvuddeyo n'endaajana atasobola abireke asobodde bameka kuwe ffenna tuli basajja abakyala bazadde abakazi be bazaala
ffe abasajja ffe omulimu gwaffe kufunya migongo sebo osegera towabya basajja emirimu gyaffe kufunya ki migongo mugongo omukazi yabakomalako stress omukazi yakumalako stress okugaya nti mukwano munnange enkulaba oli abakazi be bazaala n'omwana bw'akula tolina mulabisa nnaku Katonda teyakuwa mwana kumubonyabonya teyakuwa mwana kumulabisa nnaku abaana abato babeera tebamanyi kiri ku nsi era tebalina kye bamanyi tojja kugamba mwana muto myaka 3 omugambe mbuwaayi nti munange covid yajja aba tabimanyi nze Kapere ndi musajja muzadde n'abali eyo mwenna abatulaba muli bazadde ebintu bye tulaba ku TV naffe bitwenyamiza nnyo bitweraliikiriza nnyo wano omukazi ebugerere yagenda kutuga baana be naye yennyini n'akola ki neyeetuga olwaki olw'okuba omwami teyasula waka teyalya Christmas waka olw'okuba yagenda n'agiryawa w'omulala kati nze ate Kapere kyesisobola kola ki kukola nze mukazi wange mba nina omukumaakoma nina okumugumya nina omugaa nti mukwano embeera eriwo gigumire embeera eriwo gigumire beera n'ekiriwo tambula n'ekiriwo bwompa omutwalo gobadde okimanyi nti bwompa omutwalo nsolo ogulirako ennaku 2 omutwalo mu Uganda ya leero ogupima otya ziririddawa ssente omutwalo ne gumala ennaku 2 ku baana boyina abasatu nkugambye omutwalo ngulirako ennaku meka ogukozesa otya mbagutemate 15 mugamba mama w'abaana embeera ogiraba yasegguka yasabuka osegera kwati 15 ezo genda oguleko biriŋŋanya jukira biriŋŋanya abawa 10,200 mukene abewa meka tabulamu mukene tabulamu ebinyeebwa gwe yakawunga kilo ya meka ya 2 meka 5 goya amanda wegali Trump bali akawunga nga tatabe wali olo budget ya 15 kiba kiwidde watolidde omanyi budget nga sente nze mankimanyi kati wovaayo n'ogamba Kapere ayonoona sente nze sinywa bbiya munywa naye ate simunywa ate sikwata mu nsawo baba bakuwadde nze Kapere nagamba sikwata mu nsawo ngula ebbiya sente zino zenkutte ngende ngula ebbiya bakisiteeka waka kati nze wemba ntambulidde mu bifo ebisanyukirwamu gwe n'osanyuka n'oya Kapere bakweyo ecupa 5 ndiwadde mba okugamba oba okukkiriza omunywa oba okugaana kyakasente kobadde ogera okungulira bbiya kampe wali oganyeko ku bbiya nga bamugula kubanga no kati kankubuuze muganda wange onsanze mu kifo kisanyukirwamu onsanze we oba mu woteeri nongana Kapere saba kyoyagala saba enkoko saba enkoko kati sente ezo ndidde emmere ngenze waka nzikuse ab'ewaka baalidde ki lwaki akasente ako tokampa nengenda nenkagulamu emmere waka mbadde emmere gyongulidde yemu ate gyebagenda okufumba ewaka kubanga bagitunda 5,000 bakuwadde emmere ya 5,000 ng'olidde sowaani emu waliwo amawoteri ag'ebbeeyi esiwaani obusiwaani 10,000 20,000 30,000 kati lwaki togampa 3,000 puleeti ey'emmere mpe 3,000 kisinziwa omwana agenda asome oba 3,000 ngaliireko emyezi 3 eno embeera nedda ssebo akiyaliko olina ssente asikuba na ssente olusineolina fenga gye tubeera ebintu bya bbeeyi ebintu bya bbeeyi naawe ebintu byalinya ebbeeyi mukama wange manyi nze nsooka kubeebaza era sijja kukoowa kubeebaza bannamawulire mufaayo nnyo ne munyoonya omuntu owa wansi
ne mufaayo nnyo Kapere ali atya Kapere ayimiridde atya Kapere ali atya ali bulungi yaterera oba wano mwagera ne mujja osegeera soko jeko ne nkofiira balabe akavidiyo bakakyaliko jako ku nkofiira enkofiira jako akavidiyo kakyaliko wala takyazikadda enviri zizirumuza mbeera abantu bwe tubabuulira ekituufu omanyi bagamba bw'oyogera amazima gakufuula ow'eddembe kyolaba omuntu bw'ayogera amazima bebo boolya nti bamusse kubanga ayogedde ki amazima ekiwalata kikino kimezeemu envi okigeera nezigenda mu saaluuni siziraba abaana baabo baagala kudda amasomero so mama w'abaana tajjaga nti agenda tunuulira neiba agenda tunuulira nze Kapere ebitabo bimmanja ekalamu zimmanja ensawo yunifoomu engatto sitokisi school fees byonna nze lwaki omuntu togenda mu ddwaliro lwambeera so bannayuganda mbeebaza abazze nga bayimirirawo mu mbeera zange mu kunnyamba mu kuzaala nazaala omwana mwannyamba ne munsondera kasente omwana yazaalibwa bulungi era omwana akuze era mu maaso awo tujja mubalaga mulabe omwana engeri akuze engeri gye tumulabiriddemu era neebaza mwenna buli muntu eyatoola ssente ze n'asobola okunnyamba ate wadde waliwo ebikisoomoozebwa bingi ebijja ebisoomoozebwa kati abaana baabo babiri bakuze Trump alina emyaka egyo Queen alina emyaka egi kitegeeza balina kugenda wa ku ssomero maama Trump abatumidde abeebaza byonna bye mwamukerera ng'ali mu ddwaliro muganda wange ali mu kamera weebale nnyo weebalire ddala wafaayo nnyo okubeera ng'osaasaanya amawulire ate temukoowa omusajja yatadde ebidongo yatadde endongo ng'enaku z'omwezi 24 lwe tuddamu okukola ki lwe tuddamu okukola naye waliwo ekintu ekinnuma bannaffe abaali tuyambye kati ng'abatembeeyi banneekolera jange omutembeeyi oyo bw'agenda n'atunda ekintu oba olugoye oba engatto oba stokisi n'amanya nti mukwano gwange Kapere bw'akulaba nga olajjana n'agamba Kapere ono lwaki mukwatirayo $10,000 n'omulala anaamwongererako atwale abaana naye ginnuma nabirabye ku TV nga bambi nakazadde w'eggwanga bamukubye ng'ate nga ye mukyala asobola okugaa nti kanyambe Kapere oba abavubuka be bakutte abasajja babaggalidde bannange tugenda kuddawa n'owulira ennaku ng'ekutta yoga abasajja bali eyo embuto zigezze zaagala kuyuza masaati n'owulira ennaku bakasolo baguni baminisita bannabbanja mukama katonda nabbanja munnange ffe mutuyambe abaana basome tetwagala kukwata abaana batwala ensomero lya bonna basome amasomero gasomesa aga bonna some naye nze saagala abaana bange baterakamba byambu nabasome nze njagala essomero erisomesa oluzungu omwana n'akula ng'amanyi okwogera oluzungu omwana n'aba ng'amanyi okuwandiika omwana wambuuza hallo daddy nkomyewo osegeera hey daddy welcome back okay where's the queen there hey oluzungu no omwana ayogera oluzungu ekitala n'oba nga tolumanyi kiba kinsanyusa omwana bw'abanga agenze ku ssomero n'asoma oluzungu omwana wayogera oluzungu kitaawe
n'alumbuulira nze ne mbasibimanyi kiyambayo omwana ne maama osegeera naye kati ndaba so bannange simanyi kyengera bagamba ffe nga ffe ba comedians abayimpi tetumanyi wa we tugenda kujja ssente ze tugenda kuweerera baana ne stage nazo bagenda ziggula abaana bakuze ne stage bagenda ziggula mugenda kuddamu zanya comedy osegeera naye ebisale by'essomero byetaagisa kubanga kati nze nagenze ku ssomero yaba Trump wenina otwala abaana bagenda okusomera mpozi olina bameka abasoma babiri Trump ne munne Trump ne Queen bonna bakoze eki bakuze ate balina okukola ki okusoma so oli sekawere ye abantu abagamba nti Kapere talina family yamba ansekerera basekerere osegeera olina n'omuto wagane waliwo n'omuto eyakazaalibwa naye akula abawala bakula mangu ate abalenzi bo bakula mpolampola naye abawala bakula mangu so kati naye ono yakazaalibwa naye alina okuweerebwa agenda asome so mu myaka ebiri gavumenti okuva bwe yaggalawo ebivvulu amabaala ba comedians fe twasanyalala osegeera fe twasanyalala kubanga weebuuza emyaka egyo nga wali ozannya comedy nga wali musanyusa w'abantu ne bakuggala emyaka ebiri nga gwe gwali omulimu gwo gwe gwali gusasula ennyumba gwe gwali guweerera abaana bo gwe gwali gubeezawo famire ate n'abeewaabo w'omukazi olina obatwalirayo kasukaali nejjenzaalwa alina okubeerayo kanteekayo kasi nze omuntu omu bona aba batunuulidde nze Kapere osegeera so nze gwolaba mbadde ku kitanda mbadde mulwadde olw'embeera kugamba naawe obimanyi naye embeera obulwadde buno bunnumye naye kyaviiriddeko n'amata okola ki okubeera nga siwulira wakati okutu kuno kukwafudde ate nakuno mpuliramu katono era abalabi okutu amatu gange gafudde kubanga nze buli wendwala amatu gange gafa naye mmanyi gye bujja mu maaso gagenda kuba gakola ki gatereera so basaba bamikwano embeera eno etunyigiriza nnyo ebyaddala tetumanyi we tugenda giteeka tetumanyi we tugenda gizza buli omu akaaba nange nkaaba abayimbi bakaaba abacomedians bakaaba abasuubuzi abatakisi bonna bakaaba naye ebyaddala nze Kapere ndi bubi munansonyiwa kyogera nze saagala nnyo basabiriza nti buli lwe banantunuzaamu kamera Kapere ye wuuyo abamu bankyawa nze bannange mu byaddala mikwano gyange gye nali mbeeranga nagyo ku lusegere era covid we yajja bangi bankyawa bangi bansulawo bangi bandekawo ndiwo ku lwange ku lwa Katonda n'abanyoonya okujja ewaka okundaba abo abanyoonya okunyoonya ewaka be balinga mikwano gyange bembeera bano be nali nga embeera kugamba nga tennasagguka tennakwabika banneesamba bansulawo balina ne musimu n'owomukubira essimu tasobola gikwata niwomugamba nti owowaye tasobola kutaasa so bannange sirina we ngenda kuddukira oba ngendeko paalamenti oba ngende wa sirina we ngenda genda sirina we ngenda kujjasa ez'abaana eza school fees noonoyogera ebigambo ebyenkana eggulu era sigenda koowa mwe mwampanika mwe mwanfula kyendi oba ovuma vuma oba oyogera yogera oba okola ki yogera naye nze Kapere bwe ndiba siteredde
sigenda kuva mu maaso ga kamera, sigenda koowa baana basomye. Kati pulezidenti yaguddewo amasomero, okiwulira naye yagaguddewo, abazadde abasinga tebalina ssente era abagenda kutuuka okugenda okwewola. Nze era kyensaba genda neewola essente mu banka, Bank of Uganda mwe batereka ssente, ngende neewoleyo akikirwa ebiwa bukadde 5 oba 10, nja bubasasula. Nja bubasasula nga Krismasi y'omwaka guno etuuse endala. Nze nja bubawa kali ndakola ki? Sina wengenda tandikira capitals, sina wengenda tandikira n'oŋŋamba ompa omulimu era obalabiseera, era abantu bagenda kujja batululira ekapere nga ndi mu dduuka lyo ate otuuka ongobe. Kwe sirina mulimu gwesobola kukola. Muganda wange kino nkikubulira nga mukwano gwange, nkikubulira nga badde, tosobola kunteeka mu dduuka. Oli wala kapere uli mu dduuka nakubira alo jangu kale kapere wuno wano ne bajjulawo ku dduuka tagenda kugula bintu nga bagenda bakapere n'oteeka mu supermarket ero alo kapere ali mu supermarket mwakolera gy'olabe ne bajjula mu supermarket n'ebintu by'abantu bibba. Kati omuntu eyeekoledde ekikye oba n'entunda amanda oba n'entunda amatooke nga nkitaddewo oba begenga nze nga ngalya, osegeera, oba biringanya avunze nga mutokosa nga muwuuta, osegeera. Demaanako enkola kubanga gavumenti egamba baatuwasereza emyuga, senga sebbanga bamuwasereza emyuga naye amazima gakano oseerezo yazirya nsaafulako wadde 10 yakozesa amanya gaffe, osegeera. Gavumenti egera neewa abantu okwekulaakulanya naye ssente tetuziraba. Okwekulaakulanya ensanga akasente ka kapito siziraba. N'emikono gigino nze mumpe kapito munaalaba sikola. Nze ngende mu kyalo kuba buli kimu nkimanyi nembulaku njagala kapito. Bwe munampa kapito n'abaana bagenda soma. Nze ngende nsubule amanda, nsubule obumukene, nsubule buli kimu nteeke ewaka nkole. Bwe nkomangawo ku kamera yammwe mu maaso gammwe ne mbagamba nti kapere njagala ssente, nze ndika ekikyamu, nze mba nina ekikyamu. Bwe nkomangawo mu kamera yammwe nga nsaba buyambi, nze mba ndika ekikyamu. Njagala nkomawo mu kamera mugaya kapere kati alina kyatuleese ssente ki kyekiwa omuntu amaanyi ekimuzaamu amaanyi, osegera muganda wange. Kubanga wenze waliwo nebyogendola otunda ebintu ebyewaka olw'okuba omwana adda ku ssomero. Essimu yange yiino nyenda gitunda erimu senemeka, erimu $300, ngenda gitunda kiki nsasule fees, ngenda gitunda eno essimu akiki ngule amapeesa yiino ngenda gitunda erimu $100 mwejo ntwale school fees ngulireka 5 ngulemu ebitabo 3 ngasasuleko ekitundu ku ssomero mbagambe esigadde njakola ki njaziba waye njagireeta wali nagenze ku ssomero twageze tuwandiisaayo abaana naye baatugambye buli mwana aba alina osasula kisegeze abantu 2 $7,515 kwe kuli uniform $7,515 kwe kuli uniform, kwe kuli stocks, kwe kuli ensawo, kwe kuli ebitabo, kwe kuli ne transport. Kwezo sente tegeza omusomesa abatakubbye uniform simanya sente mmeka kubanga sinze ntunga uniform, osegeera. Kisegeze $7,515 abaana 2 baba kuyambe kinene.
kwe kuli transport, kwezo sente, kwe kuli uniform, kwe kuli kugamba n'ebyokulya ku ssomero. Baba bakuyambye kinene. Osege. So, wenfuna nyamba, abanyambye kinene, abankoledde, abanjije mu ggwanika. Wadde essaawa wendi ndi mu ggwanika, ndi mu kizikiza kindi. Kyanziba amaaso. Pulezidenti tumwebaza, yeebale kuggulawo bivvulu, ng'ennaku z'omwezi 24 tugenda kuddamu tutandika okukola. Yeebale kuggulawo masomero, abaana bakole ki? Basome. Oye Kapere musajja waffe 2022 waatyo watandise ffe tumulese yeeyogerere ensonga ze zonna muwadde obudde nga azeeyogerera ewatali mbeera yonna yakumuyingiramu. Njagala okujjukiza nti alina okusomoozebwa n'okuwulira bwe twogerera abadde mulwadde era nga bw'abannyonnyodde so ensonga lwaki tumulese yekye abirenga byonna bibagamba nga mubiwulidde. Alina fiizi za Kapere munnange musajja zimuwe musajja mukwatireko embeera munnaye obulidde omusajja abagambye ye tajja va mu kamera wadde mugamba asabiriza nnyo nga essuubi aliyinamu mmwe byakola biganya otambula lwaki taabasabe. Kale nno yenkola ya Cavuton Music lujja nga ali ku muzindaalo okulaba ng'ensonga z'Abannayuganda zonna ziyitawo. So ne mu kaseera kano wetutyo wetutambudde ne Kapere mu mbeera gy'alabiseemu mu bigambo bye nkiwa abawulidde mbiwulidde abalina kyonna kye mumugattako era nsaba mbeere nga mumugattako. Simanyi oba nampulira nga mugamba nti bawe ennamba ye y'essimu naye kandabe wekiggwa. Kapere owayi bawe ennamba ye y'essimu Obugambo. Ennamba ye y'essimu ennamba ye y'essimu Ennamba. Bannange bigambo bino bye mbagambye bintu bituufu nnyo ate bintu tuweerera abaana baffe ne tubonaabona ne school fees okuteekamu abaana baffe basome. Naye abazadde kano kalowoozo ke kasembayo. Tuweerera abaana basome. Ye omuntu adda ku muwalawo n'amufulisa olubuto ng'ate obadde okyaweerera omwana wo, ng'ate obadde okyamwagala ate nga ebiro oweeredde omwana wo otunze ebintu bingi nnyo oweerere omwana wo asome atuuke wala akuyambe mu bukulu. Ate n'odda kusanga guno ogusajja bino ebisajjasajja biba ne ssente ne bidda mu kwonuuna abaana abato. Osegera naye nze mbasaba bamikwano n'obukkakamu n'obuwumbeefu bambi nze nnyonya school fees nabagambye wali mu maaso emabega nti nze saagala mmere, saagala nti oba njagala mmere nti oba njagala ki. Njagala school fees abaana bange babiri basome. Kubanga Mukama bw'akuwa ekitonde ng'ekyo ekito ng'akikuwadde ate tolina kibonyaabonya. Nze nsaba abaana bange basome, basome Oluzungu, basome n'ebirala bingi. Ennamba yange ey'essimu eri 0706 36 njiddamu eri 0706 36 bw'oba olina akalimu ng'olina emikolo gy'embaga n'okutuula ewaka wiikendi nsobola okujjanga kojja mu kwanjula, nsobola okujjanga ssenga. Bingi byenkola ku mikolo gy'okwanjula. Nange ndi musanyusa ow'abantu ku mikolo gyaki egy'okwanjula ne ku mikolo egy'embaga byonna nsanyusa. Okusinga otuula ewaka nsobola okufuna ekikola kyendisa awaka nga nfunye akalimu. Eya MTN 0785 19 37 05 0785 19 37 05 ye mannya gali mu Mbuuse Yokaana. Neyanziza nnyo neyanzege mwebale nnyo mwebalire. Naye nze wendikwata ku wange ke kasemba. Ndi musajja muzibu, temundabangako nga nnwana, temundabangako nga ndi bwereere, temundabangako omutwe gwange guno. Nzadde abaana bakati n'abawala abo. Nawe ndikwata nenkukwatako ng'okutte bukwasi mwana wange. Ne baŋŋamba nti ono yamuleepinze.
bali nsibira eruzira, bali nsibira eruzira, bali nsibira eruzira ng'omwana wange bamukoze ebyekisiru. Nze Kapere mbaagala nnyo, mbaagaliza olunaku olulungi, Mukama abawa omukisa. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno, ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi, eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka, biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Bayo ya layisi nnyo, bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi, n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala, etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki, okuinstoolinga wano, ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala, naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali ewagazi, lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester, tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala, space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde, kebe emmotoka yo okola ki, ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku eri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki, maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gw'ogusimbako, pasikalamu gwe njogerako. System ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo, okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester, pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda, oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki, be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki, onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive, gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992, n'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo, zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki, oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Anifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde, era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe zimbyemu kopa ne banene ne battery nene, tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene, eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19, ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba n'emitwalo 98 eba y'amataala 8, tukuweerako size 22 eya TV, ne tukuteerako flat iron egolola, ne tukuteerako radio ne charger.
ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10. Eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola, ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeera ennene ddala. Tukuweerako TV 32, ne tukuteerako flat iron, ne tukuteerako radio, ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo bw'oba omaze ozigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula, okuggyako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used, naye gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka, eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30, ne tuba n'akawuma akaddako naye bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45, ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki? Weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala ababeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga ssente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki? Kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki? Ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu, naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala nitukola ki? Nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki? N'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta, naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki? N'otwala.